olunaku lwakutano anti tuba tuyingira weekend. We mbadde ntandika program yaffe olunaku olwaleero of course nkwadde obuyimba obwo bupya ddala obuliko bwe baakafulumya wenjogera nti essaawa eno video mpya ddala mbawadde tonight Rema n'amakulu akayimba kafulumiza bugenze okukya olunaku lwaleero amakyago olunaku lwaleero ate nga kayimba gye kali ku YouTube ne ku channel ze zonna endala ate awo bwe mmaliriza ne ndyoka nkuwa mwana muwala the one and only Vinka naye yakoze remix eya Bairamosi alindako obadde otya anti yadidde Bairamosi n'amugattamu ebigambo ebirala ne Fiina Bairamosi mumanyi wa Sheebah kalungi yeka lindako bw'aba ayimba tokiwiramu ekigambo Bairamosi goyira Bairando ze mpulira Bairamosi goyira Bairando Lawrence obadde otya omanyi bwe twayimbanga lindako bwe twayimbanga ennyimba kale okay siri wadda nnyo naye kati mwe bakulu bange bwe mwayimbanga ennyimba nga oluyimba olwa Celine Dion I'll always love you wayimbanga bigambo ki mu luyimba olwo wayimbanga bigambo ki kavidi yako ngenda kubanga nkalaga abantu ak'omwana omuto yayimbye Bairamosi ye bw'aba awulira ebigambo oli byayimba awulira birala oba ontegeera kale akayimba no keeko yakayimbye n'omuwala era nga naye mulungi ddala mu kuyimba bamuyita Fina era naye akayimba ko kalungi ddala so bwe buyimba bwopya bwentandise nabwo ate oluvannyuma lw'ekyo ne ndyoka nkuwa akayimba k'ekyenge akayimba ka mwana muwala Azawi tuba tuli awo Azawi nassaayo concert era n'agiteeka ku Serena so anytime soon agenda kubanga naye abakuba show endala atusabe etambule bulungi nnyo tuba tuli awo ate of course Sheebah kalungi bwe yamaliriza show ye n'agamba nti bato bw'eba ewedde kati ssaawa ya muziki bwe paba ekigambo ekyo mbadde sikirowooza nko mu vocabulary y'olulimi Oluganda nti bulijjo twali tulowooza onogamba we papa oba ontegeera oba naye bw'aleeta ekigambo we paba like ensengeka yakyo obadde tokirowoozaako nnyo you know but it's a very beautiful piece yalukola no before the show before the battle naye ndowooza yagadde release agikole mukana kaseera era lwelimba olwolaba awamu ne Fik Fameka olufuusa ensonga luyimba lwakabi nnyo aye tuba tukyali awo tulinawo mwana mulenzi gwe tulina mu ggwanga omuto asinga okuba omuto bito biti atiba butibi the one and only omwana wattu omwana omu omulungi bwati Chris Evans mfe abamwina mu studio anti naye alina akayimba kapya ate nga kakola ne mukyala we omwana omulungi omu bwati Happy Powers wa BBS Terefayina Evans alina engeri gyeyagalidde mu Terefayina muno alina engeri gyatiba obutibi muno bwajja muno asiita manyi bino ebyana ebito ebyekyejo bwatuuka mu lujje waka nga mami tannamuwa mato banywa nto kati naye ayina engeri gye yeegalidde mu Terefayina muneeno oba otegeera ayina engeri gye yeegalidde mu Bulange ku Masengere wanneeno kyayagala kyakola so yagenda bwatyo n'awamba omwana ttu n'amutwala butwazi ng'ensonga tetuzitegedde byonna agenda kuba nga bitubulira olunaku olwaleero yatuuse dda mu studio mwali tugenda kuba nga twongera okuba tunyumyamu osobola ogenda ku page yange eriko Dianah Nabatanzi n'ossaako obubaka bwo n'obuuza ekibuuzo kino kyagala okuba nga omubuuza agenda kuba nga akwanukula ate era mu kaseera ke kamu ogenda ku page yaffe eriko kiri kitya nakwo twataddeyo dda ekipande kye kinene nnyo bwe kiti n'ossaako obubaka bwo n'obuuza kyagala okuba nga omubuuza ku BBS Terefayina page nakwo ogenda kwoseka ebibuuzo byo ebya mwana mulenzi Chris Evans kati kkiriza mukana kaseera ngenda kusooka nkange mu katono nnyo bwe nti bwe mba nkomyewo tusumulule byonna eby'olunaku olwaleero wabula nga sinnaba njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 29 mbeegayiridde era mbasaba mwenna tugende tuwagire David Lutalo mbeegayiridde ennaku z'omwezi nga 29 era tubuuzaayo bubuuza nnaku wenjogera nga webulayo ennaku 8 zokka tugenda kubeera cricket over e Lugogo bambi mujje tuwagire David Lutalo mukapaapaala mukabisi kandagala munaalongo n'ennyimba endala zoogattako nnyingi nnyo so mbeegayiridde mujje tumuwagire emmeeza ya $3,000,000 ate mwabagala tickets za $2,200 ezitandikibwako ne VIP etandikibwako ya $5,000 ate olwo ez'ababede emmeeza ne tuyo tufuna ku $3,000,000 agala okubanga omukubirako okufuna emmeeza booking yonna eri 0753811039 njiddamu 0753811039 kuba ku simu eyo ate ensonga za mwana mulenzi David Lutalo zibenga zikwajja kati kkiriza abwenti nkange mu katono nnyo ate mbenga nkomawo togivaako